ngamaze okuvaayo yakwati kubona Jerude no mu cafeteria. Julia yafunye ka restaurant gyakola. Kati asobola okola deliveries. Era delivering nga Chinese food. Bano Rede bamulinze dda. Why? Nasooka amulaga receipt ye ogasseko n'ebyokulya bye yatumizza. Gwe togenda mufuna oyo kono sirika obadde otya naawe. Bana mufuna onako olusufu ndowooza byebyo. Naawe funa onako olusufu kano ngenda kalya kyamisana gwe ngenda kulya dessert. Yavaawo afaaseko. Kino mukasya kano yakwate kubona Jeruda. Bifunga tena bafuluma yasooka n'ayingira mu kanaabiro k'abasajja mu Federal Reserve Bank mwakyali. N'ayitawo nga yekkaanya alese pakiti 2 egy'emmere. Emu agisigazza. Jeruda mu kanaabiro k'abasajja mu Federal Reserve Bank branch yo mu Los Angeles. Kino nga amaze okakasa ati mu kanaabiro temuli mwalimu. N'alyoka akwata pakiti y'emmere gy'abadde asigazza kwe kugiteeka waggulu eno. There we go. Bano bali wano juira gwe batambulirako ye informati gwe balina gwe basobola okugjako information y'abayaayi. Ono yamwenya n'agamba kafulumye kibasegeze byaffe bigenda tambula mulaala. Kakino nga tuvuddeyo twadde erudda. Waliwo akato kawaranjana kali kamaze okweteekateeka maama yali musaifu kalengera. Kawala kalevo. Kakino kagenda prom party. Frank Antambi agenda katwala. Wabula Frank Antambi abawo n'olubawuna yeerabawo. Aina jine enkubo ze basali ennaku zino ziringa Northern Bypass mitwe. Yaje bali. Wow. Bano ba WhatsApp boys. Yasooka n'atuuka ebbali ogamba ki baby. Seba amuwanira eri ku mulyango. Ninga bujanga jja wana bali tashikanangako ku taata. Ono ye mange. See where you get your looks from. Mazoka kasyawa wojjo baragavu mama nga anyirira. Awana mukomubbi. Thank you. Rodi lakwate kubona jja. Njagala olabe. Rolando? Ati munaye oye kitange. What's up, Mr. Lavo? Ogamba kiwasa. To meet you. Kirungi okusiikana. Ono bino tabyagala bino bya kitumbawo. For a second. Bifunga tunabagenda na mwara wange mane nyaga soke twogeremuko. Talk to you, bro. Nyaga twogeremuko eddakiika tonotono. Nyaga twogeremuko ganga obasajja. It's okay. Nakwate kubona amuyingiza munda. Boya agenda okuzza amaaso munda. Tiweralikira jasi bagenda kwogeramu. Mama nyabo. Tumulaba tiyefura sejjaka agenda otuuka eno munda ng'abasajja bakabejja bali eno. So here's what's up. Kali ensonga eri bw'eti anti obadde ombuza wasa. My daughter's safety and protection has been... Agamba nti emyaka 16 gyetolodde. Obulamu bwa muwala wange nze mbadde mbukwasaganya. Nekirabika kati obuvunaanyizibwa obwo ngenda butikka ggwe. Don't fuck up. Ate saagala ogezeeko fucking up. She has to will your ass over. Ate saagala kuwulira nga akaaba nga simanyi wamugunze ebyo sibyagala. Bamunyonyola niye amaaso ge gali ku basajja bashikanye mulumu wali. Ne bye bamugamba takyabiwulira. Yeah. Yes. Yes, sir. Mpulira sebo. Omu ku bo n'ayogera. Kwamwe tohila. Tayogera na luzungu. Wabula kakasa ati byayogera oteekeddwa okuba nga obimanyi. Kyayagala okugamba. Kibadde kirungi okuba nga tukusikanye blood. Kiri okay? I'll see you at 11. Ndozogera mukomyawo ssaawa 5. Wallahi mukomyawo nya kitundu mukomyawo nya kitundu. Tewali tagali. Nakwate kubatawanyika agende. Tagenda kuddamu kumanyira baana b'abendi. The picture, bro. Ndowooza ekifaananyi akimunye nti oyo mwasi wakuzannyirako. Bamanyi obatwala ssebo ne babiggalira mu mmotoka naye oyo agenda mumuzza ng'alikiriya. Kyokoze kibaddeyo. Badda mu nseko. Njagala olabe. Kino mu kaseera kano nga tuvuddeyo akawunga ekikoolwa. Twakwate kuba ensudde bali nga bagamba ku Torrance. Zibadde ziribusa Big Nick yajja ne ttiimu ye ya Major Crimes. Kati ate ne bano barodi already baali batuddewo dda. Doni agenda okuzza amaaso ng'alengera Big Nick. Tukessia ne yeeyakira omusajja mmanyi. Nick n'abalengedde katiimu konna akalengedde weekali. Ate ye musajja bw'aba atuuse mu kifo aba ayagala okulaga purezensi ye. Naddala bw'aba nga akunoonyerezaako aba ayagala kakase nti wendi ondabye. Yakwate kubona ashuka musajja buvuyo akyokooza atinkula entalo. Kale agenda okulengera nga kabaka ashituse. Bo bamumanyi already. Bimukwatako na buli kimu kyonna. Bamumanyi. Yakwate kubona asyembera na Jeruda. Yefuula agenda eri. Namana akwate kubona ava. Anoonya ngeri gy'asobola batinkula. Yagala bakyokooza. Namana atambula n'akomawo pembeni. Bw'atuuka ebbali kyava atululya Doni. Gwe sole kibuladi. Wama.
siye gwe nasisinkana mu gym ya Michael Kizebula. You at the gym the other day, yeah? Ono wali mu gym ku lunaku lisi bwe kyali. What's up, fellas? Story kibaka blaza. Tibamunyega bali ku byabwe. You play football at Long Beach Poly? Guwasanyirako abalongo Beach Poly. Nzijukira omupiira. No, I'm not from around. Aze siri wa ku kyalo kino munayo n'onsonyiwa. Okakasha. Iye. You doing here, huh? Gwe story kibula ali okola kiwana eno. Dunia awuli obusungu yebuza okusajja lwaki gumwesibako. Ati ndi mukulya kyaggulo. Okay. Sucks. Mere yawa no tewohoma. Yeah. Yeah, we come here. Ebise ebisinga ffe ekituteeta wano baba bakyala. Tandise okuzaala w'abakyala. Bamu ku bo bano baba bamanyi. I'll see you at the gym. Ndowooza tujja budamu tusisikane ku gym tekirinamu ttagali. Tebamunyeze bo basirise. Yeah. Okay. Definitely. Tujja kusisikana ku gym definitely. Nakwate kuba jasobola okweyongerayo. Kigina abagera wabula buli atekimalidde. Wamazi jukidde. Right. Watera kwambalanga namba 5 mu 3. We wore the same number, 50. Fina twayambalanga enamba yimunange nayambalanga 5 mu 3 wakwa nazanyiranga bamasherengeta. Couple times. Twabasekula n'enfunda eziwera. Badass. Some Nzijuka tulina engeri gye twabakuba mwina abasajja bamafune. lazy motherfuckers. Basande masavu balinga big pig kati nga kino ekitudde waneeno. Boy ngenda mpola. You guys. Bano no bamanya unatikudde lutalo. First you guys when you were there. Twabakuba mu biseera nga nkyaliyo nakati bakyabasekula mbwammwe. Got family here, bro. Tulina family tudde wano blood. Appreciate you. Ngenda kusaba wandibadde ogenda syagala otukyankalanye. Yeah. Tusikanye mirembe gyaffe. Hey, was that being rude? Kiki nyina kyenjogedde ekibi. Ngenda kusaba jja tugende tuveewo. Wama it's okay. Everything's all good. Buli kimu kyonna kiri all good. No problem. Katukwate kubo tugende. Kampai. Kampai. Donnie. Nga bwogamba simplify. Have a good night, lady. Kola ya kinamagye. Mufune akawungezi akasufu banaye abakyala. Basirika. Mukaseera kano kati no bo kye balabye. Doni kirabika amanya akasajja kano. Ate bo bamanyi tebalinga bufiisa. Wansi nga bakitegera nti oli snitch, oli nsolima, baba bagenda kulirawo. Bamuvuga ne bamuleeta ebbali bifunga tebanaba na kudda waka. Ya parking egaali. You cop. Namubuuza oli musirikale. No. Nedda siri musirikale. Goli musirikale. Nkubuuza mbuuza. Kyavala gero namugamba gulawo oluggi. Gulawo. Get out of the car. Ngenda kusaba ofulume egaali. Fuluma. Ninga mutuufu naye abamanyi. Namala sinika amanyo mwe simanyi bankutteko ne mbako byenjogera. Baba bagenda muttira bano bo tebasinika amanyo tebasaaga. Tambula. Yakulemberamu. Bamaze dde okweteekateeka. Eno se waliwo akutabula bikemiko. Bakuta ne mayiti ne bagisaanyaawo. Ne bakuyiwanga supu. Interrogation ze bakola za kinamagye. Najasooka amwekebe gye simanyi oyambadde wayi. Mwokyerawo eŋŋumi. Leka. Get up. Ngenda kusaba osituka awo tukanje mu bukanji. Leka kwefula mu tukugunze nnyo situka. Namuteekako sherwatula. How does he know you? Yamubuuza omutumbavu yakumanya atya. Fucking Ate tungamba nti mwasiikana wa Michael Kizebula. I don't know him. Simumanyi go ge mazima. Tereera. Tereera nga sina kwokya. Talk. Njagala oyogere. Yogera. God, all right. Now he came to me. He know Agamba nti yakwate kubo n'asembera gye ndi omusajja akumanyi. he was sweating me. I ain't seen him since. Yagenda maaso n'okunyigiriza nzije mu information sina kye namugamba. Amazima sina kye namugamba. Igwe. So how much do they know? Kati bamanyi kyenkana ki? Nothing. Tibalina kyamanyi kye bamanyi. I ain't tell him shit. Kubanga sina kye nabagamba. Anyway, Ate mbagamba ki? you know I'm the last person that Mukimanyi nze muntu asembayo okufuna ekigenda maaso waneeno mu click oba mu kabinja. hold off. I get it. Era nga nsobola otegeera lwaki temuŋŋamba. Tell him shit. Ni sina kye namugamba. Siina lwansonga sina kye manyi. Mugamba kaali. Ono seba abadde yeetegese omufumbafumba ye tomunyumiza. Interrogations ze bakola zibeera z'amagye, enhanced interrogations. Bazikola nkubali abatumbavu Middle East, abatalabani, bateralisi kati. Babadde bamaze oteekateeka ebikola. Wulira. Make sure he knows it's. Yamugamba bw'oboozeemu n'omusiikana. Kakasambwa amanya ku mulimu gwaffe ogw'olwokutaano. Kyeyamugamba.
nti kakasha amanya ku mulimu gwe tugenda okukola ku Lwokutaano. Kageno no musatu ofisa kusya kubizibu ebyatuka ku side y'obulamu bwe nga bagamba Rolling Hills Estates omukyasi obamubako ne bamumujjako ekitintale ne bamutwala emuyenga. Yakwate kubona janga ashembera yafuna bisebo kaboya akamudedeza. Yayingirawo munda yabashikana bali mukasira kaawaawo batadde waji bali mukulya kyaggulo bali mu wine bataddeko obuziki obusendekerevu. How you doing, Nick? Ati ogamba ki Nick? Ngogamba ki? I'm Nick. Nick. Ogamba ki kano sebo ke kasajja akamwagalira omukyala. Ne abantu tebo bakalu. It's for Ngeri jokera ku macha sebo no yaga mukyala wa kitata 2010. Uba wekaza. Aya. relax. Ngina kusabo kakane. Mukakane. Ninga bamumanyi, abasinga bamumanyi, bona bamumanyi. Give me a pen. Ngenda kusabo mpepeni gwe. What a call ya? Maina bali ngenda kukubira essimu. Take it at dinner. Kugambe tugende ku kyeggulo. Tosini kabinyo gwe mpapeni ati mwagala signing empapula za divorce. Sike mwagala. Leta gwa akawandika. Kanu kasajja katwe bigambo byakawedde koda. Ninga njiwa bande wako bakarabule ne bakagamba tiwandi yagadde mukyalo uyu. Mukyalo yayiko bawe mpangulu kuva kula mu flying squad. Thanks, Rod. Webale. Bamusima peni kwe kujasyeko mukono. Hey. Omanyi kangene enkojobe tula. Yakagamba tula leka kwejira tula wansi. Busimanyi kabade kagenda kojoba. Aya. That's pretty fucking good. Wai kawaini si kabi kasufu. Mwachuzie kawaini akasufu kamala. Sign anywhere, yeah? Ndosa kaline bwe signing abuli wamu onati china tagali. And I imagine it's assumed that if you Iranga ntebeza kubanga sabiyise mu ntebeza bigamba sitekedwa genda shikana baana bange nga simaze funa lukisha joli. Sitekedwa kugenda baana bange nga sose kogera mu naawe kabumwe. But I mean that's self-evident, right? There's Ono wali tateredde. Talioke. Maru signing abulungi nnyo. Aya. Unamugamba koma so signing kati kwati kubo fulumo gende. Bukosi genda tiwali tabu naye. Yakwati kubona ashituka. Gwe kabulaja. Aya. Uli ayagala kwefukira jangu mpaka fumito. Jangu. in therapy. Jangu mpaka fumito tiwali tabu. Bagamba musyamu no wakusinga balls tozita vakedo. Ulabika wansinga ensumi kakati sigenda kunyiga. Nikamusimba akafumito. Spectacle. Simanyi lwaki buli kimu kyonna okifura kya katemba. Nick. Ninga bwakatulya bwati agambira ddala mbutufu naye obwana bwewanika. Ije. Well, Mike, let's go. Tugende Nick, gwe tonkwatako. Call the fucking cops. Muyita abasirikale nti ndi mu kukyankalanya. Time for you to go. Ngenda kusaba ogende kono kakana ngenda. Fucking Nkugambye tonkwatako. can touch me. Byonna mbigumire naye ate syagala kunkwata nti fulume ennyumba yange kikikulu kya byonna. Yesu ogenda going naye togeza. Gwe soleki. Aya. Yakwate kubona afuluma n'agenda. Take your time. Kakino bakyagenda maaso buli lwafuna akadde agezaako kwita mu fayiro z'abaana bano nga bakyasavinga maje. Human Resource Desk ya 29 Palms babasindikira fayiro ekwatagana ku baana bano. Bali mu Close Quarter Battle Unit Mossack for First Marines. Aya. What do you think? Kali basooka ne bayitona alina bawa information yaabwe bamuyita gy'abashiika neeno muka. Kilo. Gwe genda mpola syagala onjakiremu. Agamba omusajja ne mugamba simanyi twaliko mugimu ffenna. Biki ebyo bye mwogera bannange? I'll take it, Freddie. Wamatofa ino jacket ngenda gitwala. Kakati. They're not gonna off you with as much heat, okay? Gwe kyoba omanya si kimu kyo kati wali kibasobola kukola okusiza ku mbeera nga bweri. Friday. Bagenda kola dikono ku Lwokutaano. Bagenda kola ki? Oh, yeah. Ekyo kyo sinaba kimanya waje bagenda kola naye nga kyemanyi Lwakutaano. You're protecting me on this. Ogenda kumprotectinga ku nsonga eno. Of course. We got your back. Gwe kyoba omanya we've got your back. Don't worry about a thing. Gwe tiweeyakira ku kintu kyonna owulidde. Buli kimu kyonna kiri mulaala.
yakwate kubo n'ashituka gyasobola okweyongerayo wabula abaagenda yabagamba muteekeko vesti jammwe basi nga bagamba Inglewood njagala olabe bw'abadde afuluma abagambe muteekeko vesti jammwe Lodi akwate kubo najja eruda waliwo eno gye bakolera target practice duka litunda mundu naye mabega waalyo sobola okwate kubo n'ogenda okebera kiki ogula agenda okujja nga tiimu y'abaana gyeri yava akwate kubo najja eruda kwe kusooka n'asirika ninga bwe nagambye okusya ku fayiro eyamuweerezebwa okuva mu 29 pounds kigambye obwana abaana bali mu close quarter battle unit eya Mosak ngera bali ba First Marines United States Marines Corps for Special Operations Command mubali bali mukuba byasiba kuba singo yajje bali nasooka asekula singo naye nengeri sebo jaji kuba enkuba ya kyofisha ono nawulira namanya kasajja kakala beeragirako kano training jawukana kiyakola nasooka ateeka omumwe naswitching at rapid aya bwe kasitula maama nyawo yakuba amanda Lodi nasooka yekikamu naye kennyini kyokka within a second aba amaze oteekamu kilipu endala naddamu n'asekula naddamu n'akyusa n'asekula nagamba tekisoboka leka naawe mu bbanga eyo lyonna ebyasi yabikuba nomana akwate kubo n'agiza bwe kuba kweraga that's it emaliza n'akwate kubo n'afuluma ate abaana we bali bosiko waali ne levo waali ate abo yasavinga nabo bombiriri mu Masaka First Marines kwate kubo ne bafuluma bamaze bokole kyabaleese kekaino yasooka naga okusya ku bwangu bw'abaddako short cam click n'enkuba gy'abaddako it is okay osobola okuba rapid nomalaga kubafa wabula ekyebuzibwa abadde akuba tageti eyo yebeera ensonga enkulu kubanga okuteekamu n'okuba osobola okuba wabula abadde akuba tageti ku rawundi zigyakubye yasika yalabe wallahi nga abadde abikuba mu kifeeki yatiirawo n'abajja yakasuula ettale yakimanyika webituusa alina okulowooza ennyo maze ebbanga kati nga abatambulirako era ng'agamba kusira ku mirimu ejjajja gikola okuva ddala mu 2004 webabira Bora National Bank Morewood ezo zonna ziri unsolved cases yagamba nti bano abaana singa bakwatibwako kibaseegeza n'ezo kesi zonna zijja kuba ziri solved mu kaseera ako naso takyalina amugambako abeera mu bimaasulo gyamalira akaddeke tani agenda omugambako kanakyala akajja gyali nasooka akasimula akaama kakwati kubo ne kajja wali n'akasimula akaama kakendeekera waalwo Lodi yakwati kubo najja nga asembera mpolampola kwe kulekera yingira munda nakyalo ono yaliyo bano be baali mu kafo kali ka Torrens be yali alya nabo emmere ng'ogasyeko ne bali bakyalibe kanakyala ka stripper kati Lodi sebo yakeefasizza abadde nako nagera okuzza amaaso nga bagasimbagana ganayo omuyaayo ono mundu eri ludda ninga tekyewunyisa Melman ono amunyooma amulaba mu kifaananyi kirala amulabanga muuje basooka ne bagasimbaganawo okumala ebbanga amulabanga muuje nakwate kubo najja nga asembera mpolampola n'atuuka waali leero gwe muzeeyi kwe kuyitawo basobole okweyongerayo kamusego ono kabadde nako nasooka awuliriza ki kye bagenda okwogera nubuli ateri kyogerwa
kwate kubona jasikana olutorwe era bwatyo n'alwetikka kujja afuluma ave waneeno bwe yafuluma eweeru yajja misiri najja asiika n'eggaali ye kujja awulugumya essimu lengera easy Pico Rivera Savings, Montebello Town. yamugamba bagenda kuba Pico Rivera Savings Montebello information yagijja munnakyala ati munaye nkose kikyo wabadde ongambye okola nkikosinga obadde okyetaaga kale kirabika nina kya information gyawadde road Melman yabadde amugambye gimuwe ku Lwokutaano keera ulede baali bamanyi nti bagenda kubba ku Lwokutaano ninga tebamanyi waje bagenda kubba gwa niga yamugambye nze kimanyi nti bagenda kola ku Lwokutaano nisimanyi waje bagenda kola kali information waje bagenda okola Pico Riveros ajije mukanna kyala ka stripper aya ninga bino byonna Melman yabadde abisettings already kubanga yagamba ne Doni mugambe era omukakasi nti ku Lwokutaano tugenda kola information waje bagenda okola nakyala yagifeedinge road Nick budde butuuse lwe lunaku mulindwa nabagambye tuli kayitibwa Den of Thieves tuli ku kifulukwa ky'ababbi aya yayitawo n'akwata ebikosebwa najja nga asembera mpola mpola mu kaseera kano kennyini yayitawo agezeko sika n'eggaali wajeeri bakoyo okubanga babakwata buli kaseera ne bafuluma ekkomera kati baagala bakwatira mu kikolwa ng'olwedde okubba bakuyina kuba kati essaawa zino we bamukwata in the possession of arms naye baagala bamukwate bamutegeko ogw'okwera n'ebyokulwanisa okubbisa emmundu okubba kwennyini kwegamba abe nga takyasobola kuva mu kkomera ate naye kyasinga okwetaaga buno obwana bukubibwe buveewo ekyo nakyo kigwe yakwate kubona Jeruda manyi naku zino ensonga ezikwatagana ku family McKenna! kyava ayita Makena abaana yasigalira balingirizaako mu kisaakaate yasigalira balingirizaako mu sengenge Hey, sweetie. ati ogamba kiswiri muto yakwate kuba okujja wali kitaawe uli bulungi Well, you know, I was on my way to work and agamba nti abadde akwata kuba ogenda ku mulimu bye. n'asala wasooka ayitirwa najja amubongeko munnange ndowooza kiri fine Cool, okay? olyoke tolina tagaliko namufine ndyoke siinambwa And what about Auntie's house? n'asooka mbuzi ate wa anti bigenda bitya They good? buli kimu kyonna kiri kiriya ati buli kimu kyonna kiri good woba tekakitegeera But the honey bear. Honey bear good? ate yanibe eryoke mazima kana akaseera akalina nga ak'okubeera n'abaana be nga tateekeddwa nabalabira mu sengenge Better get back to class niye okuba abasajja ebiseera ebisinga tubeera batumbaavu soon. essaawa zino lwakiraba nti famire yagyetaaga Soon. tujja kuba tulabagana mu munambiro akatuuka buli akaagala kudda akabambi kamugamba njagala kudda waka All right, you better get back to class. kale sookoddeyo mu kirasi ebyokudda ewaka ojja sobola okudda ewaka naye sookoddeyo mu kirasi Miss? osuubizaamu tujja kuddamu tulabagane I promise. anti nkusuubiza tujja kuddamu tulabagane mpozi n'okuba nga tuddamu okubeera ffena nga family kasaba kabongeko ne kabongako babagamba luseesi eweddeku ke kasiira badde mu classes genda Hi, Daddy. weeraba taata yalina obudde bwonna obusoboka okubeera ne famire ye wabula essaawa zino kali ateekeddwa abaana balabira mu senge aye ne bamala bamusaawo tulaba nti yakwasisa amateeka naye sebo naye waliwo kati agamukwata yajja mmotoka ebbali kyava sooka asiikira okumala ebbanga nalowooza wulira obulamu butabuse
tandise okulya anti family agimisinga byonna tubikola naye ate yo munnange bw'oba olina family ye party ebeera esingira ddala mu bulamu era abaawo ekiba kituuseewo eri family owulira ennaku ne kati essaawa zino agifiiriddwa tamanyi naki kyateekeddwa kukola ku busungu bw'alina essaawa zino lwaki abatafiire ku mubbi lwaki abatafiire ku mubbi gasiya n'asooka agikuba sherefu kale n'alumbye jwira akasira akatuuse Bosco yajja mpozi ng'ogasyeko ne Doni kwe kuyingira munda Jack up njogera sebo ya kinamagye Jack up uli ate ofisa bowe boogera Tack up uli agamba Jack up munamagye No fat? ofisa agamba tack up Plans. kiragera okuza amaaso ng'akirabika bakyusiza mu ntegeka n'ababuuza tetugenda mu Fed Coneda Keep your finger off the trigger. yajja asooka amuyigirizeemu nekino kyasavingako magye kyasavingako mamalinzi newakuba tekyalwayo kumala bbanga gwanvu 1 for semi, 2 for full auto. anti kati 1 ebeera semi then bw'okuba akapesa ne kakkirira mu 2 ebeera full automatic bw'ogenda kuba rapid baabo daba noono kablika papapo likablablapatapapo bakumazi dapatapakapo kola muli hustles Out with the old, in with the new. Tug it. Make sure it's in there good. yagamba nti olina okakasa nti buli kimu kyonna kinywevu owulira Other than that, keep this thing. ate mundu ogitunuza wansi togitunuza waggulu ogitunuza wansi kono buterevu kati kwata Put your shit on. maana agimukwasa babagambye balina okwambala vesi bano tebagyerabidde era bwe batyo batandika ozissaako laba aya ngenda kusaba osooka ompe ku maagaawo pereza magazine nagimusawukira nassaako yaman no nakwate kubo nassaako bulungi nnyo bikosebwa ne babiisawo ne babiteeka mu gaali malubisa mu gaali ono clips atandise okuteekamu magazine ateekamu ebyasi sawa yakulumba kama mbaya ni mbaya kati lwoli bwamala okukakasa nti amaze otakinga up nayitawo You good? You good. oli good kono ndi good you set I'm set njagala olabe nasooka agibaka mala okugibaka nayitawo tuli seti ndowooza musimba magazini nagisaamu yabagamba tulumbise bakwatekubo ne bayitawo bakwatekubo olekere ku seni sheriff talina gwe yagambye tagambye na local police wadde okugamba abe FBI nga bagamba Pico Rivera savings and loan Montebello gye bazze Suspect. bano batuuseewo dda anti basuspect kati bayingiddewo abaana sebo bajja misana ne batuuka bali ne baparking gali ne misana imagine misana ate nga bakimanya aba major crimes basheriffs webali Daylight. Step back and bag. aya muyagama mwana These motherfuckers. bano ba motherfuckers bagenda kuba misana banka tebekweseemu nti oba kyobakye ate nga nkugambye bakimanyi lodi wali wa major crimes kubanga information bagimusindikira batuuka munda mu banka kutandika osekula ebyasi gwe tambula deeri yitawo ne bamuyisawo ne bamusuula ettale kusooka ne bamusiba enkoba bano ne bamwetika gwe muveeyo ngenda basaba mwena mukwateko muyitewo maaso mugakumire wansi aya yabagamba kino ngenda kyogera omulundi gumu bwe guti singa munasobola okesako ogobera direction zaabwe tuwali agenda kulumizibwa muwulira zino sente sebo zetutwasijammwe kyagala mwefule bazira mucyo ngenda basaba noyo mumujeeyo bonna bajeeyo baleete wano
On my command, ku komandi yange reach inside your pocket, nga bagamba ngenda basa mukwate mu nsawo zammwe mugyeyo amasimu gammwe in the air. mugawanike mbwengula Everybody take 2 steps. buli omu ngenda musaba atambula ebigere bibiri mu maaso ge Now go down on then kirira wansi ku maviiviigo ne bakkirira cell phones. kati amasimu gateeke Ruda mu kibaketi Let's go. Put them in the box. muziteeke mu kibaketi amasimu gateeke mu kibaketi Go. kati wansi There will be no heroics today. syagala funa muzira lwaleero syagala muntu yeefule muzira babagambiddewo sereze trashi zammwe muwulira Take a piss on yourself. yenna awulira teyagala kojo bagenda kwefukira kati olali wano akyebuuza ki ekigenda mu maaso munda eyo n'akwate kubo n'asooka zzaawo kaateni kiri kitya kiri fine aya You, gwe get up. basooka ne bafuna maneja jangu maneja alabikira kwagabira mu sayizi zaffe bamuyisira omugamba sooka oyitewo Ruda kwe kumusaba atule Ruda mu ntebe yamutuuza kakati All right, I need you to calm down right now. Hey, ngenda kusaba osooka okakani why leka kwekubya pressure take a deep breath. take a deep breath sha mu butuufu abadde tasha I know you already triggered the silent alarms. nkimanyi olwedde wataddeko silent alarms Phone, ngenda kusaba okwata essimu batch, and explain the okubira aba dispatch oba nnyonnyole bye ngenda okugamba biwandiike ettali ng'akubira aba dispatch 11 in progress. bagambe nti waliwo obubbi obugenda mu maaso tulina n'abawambi Hour, they need to deliver $10 million mu ssaawa emu njagala balete miliyoni 10 to this bank. mu small denominations Helicopter balete n'helicopter nga mulimu n'amafuta killing 1 hostage every hour. singa baganda ngenda kutta omuwambe buli ssaawa No cops are to approach the bank. ate singa basindika abasirikale ne bajja ku banka Act us ne baleeta banegotiator ngenda kutta omusibe hostage. owulira Is that clear? kiri kiriya You got it all. obifunye byonna kiriya mbifunye Go ahead and pick up the phone. kati kwata essimu amugambye agambe ba dispatch tagambye nti kubira aba b'ofiisi oba ki amugambye kubira aba dispatch ebiseera bisinga aba dispatch bafuna message bagizaayo wansi ku ground eri polisi zonna ezibeera okumpi gwe bwe mulimu gwabwe kati bano baba bali wano bakyasirikiridde batudde bagenda okuwulira nga aba dispatch bafulumiza information ku radio calls zonna ez'aba ofiisi abayinza okubeera within the area Back the fuck off. This is kakayina abasirikale bagambe tebajja kuba already tuli under surveillance have all tebajja stand down. tugenda basaba tu standing down kati ebiseera bisinga bano ba first responders babeerangawo mu katundu era bo olwabagamba bakwateko bajje ku banka bajja misinde lodi yawulira obusungu kyabajja nabagamba baddeyo emabega muddeeyo gasiya muddeeyo kati ate ffe tubadde tuze batugambye obubbi bugenda maaso ate lwaki batugamba tuddeyo ninga tusobola basopinga kubanga olwedde aba bafunye information baba bangi esimu eyise direct park dispatch n'aba FBI no bazze What the fuck are you doing, huh? kiki gwe kyokola ssebo Running surveillance and you let this olwaninga surveillance bino ne bigenda maaso abasajja ne babba bailing these guys for weeks. That's anti bano abasajja mbadde mbatambulirako okumala sabbiiti eziwererako ddala sofa tebanaba komitinga musango njagala mbakwate ng'ekikolwa kiwedde owulira baleeta manager ku seefu najja gulewo nebagambye njagala mukekkaanye yakwase kubona agulawo bulungi nnyo Let's go. kale muyitewo tugende kuyitawo yitawo tugende ne bamuyisawo ne bamuteeka munda Sit down. tula wansi kirya wansi tula wansi tula ebbali zibadde zibuse essimu neevuga I'm gonna put this on speaker. essimu eno ngenda giteeka ku sipiika Answer, but yogera nabo wabula toyogera mannya okay n'agisaako Hello. halo Hello, this is Los Angeles Police. and Los Angeles Police Department This is the branch manager. oyogera na branch manager Speak with the person. njagala kugana omuntu ali muyinza eyo Okay, good. Well, let me introduce myself. leka nsooke neyanjule omanyirawo oyo negotiator aba ayagala kubayinga time our demands being met. ebintu byaffe bye twasaba mbiriko What now? anti bye baliko essaawa zino It's being worked on as we tubikolako essaawa zino nga bw'owulidde the hostage. then kati ossa omuwambi Damn it. yesu kristo tufudde muyeyasabe yabagambye tetwagala musembeze poliisi kumpi tetwagala musindike na negotiator bakwate kubo ne baleeta anti bassa omuwambi twabagambye tetwetaaga negotiator kyasi kyavuga fuck. yesu kristo tufudde bassa omuntu
You're so full of shit, O'Brien. You just got dementia. Owulidde omusajja dimanize yashabye yabagambye teetaga ne ogenze kuleeta mbaate eno kutandika kwogera You fuck me. weegire gasiya no tebatandise okuyomba juya tebajja kwata basooka ne bayombagana buli omu ayagala tuga munne gwe Bob Bob is angry, huh? All right, boss, let's go. bosi ngenda kusaba kakana Fuck. soko kakane bosi Got a situation going on down there. wabula yeebuuza Melemeni akola ki munda eyo kubanga eno si yenkola ye Melemeni kiki kyobala esimu neddamu nevuga dengera aha Police department, please don't hang eno police department ngenda basaba naye temuggyako simu contact. tetugenda kuddamu kuba simu bwe munaamwagala okwogera mugenda kwogerera ku simu yaffe eno mujja tukubira This is the branch manager. nze branch manager I'm speaking on the man in charges. njogera ku lw'omusajja ali mu buyinza bw'ekifo kino essaawa zino Manager. kale branch manager Listen, wuliriza gwe ssebo already killed one of the hostages. ulidde bamaze okutta omwamba omu They will not speak to you again. bano bagambye tebagenda kuddamu kwogera namu Again before unless nga maze okufuna ebintu byabwe they'll kill another. Just bagenda kutta omuntu omulala mu ssaawa lwaki temufuna bintu byabwe Are en route, but it's going to take a little. anti helikopita bagenze kukima ssente era bali mu kubo bajja n'ekiyinza otwalamu time dakiika nga 9 okay. kono kali Don't call back. agambye kiryoke wabula temuddamu kuba simu kyekisingira ddala okubeera ekikulu baleese no ne swat special will and tactics yagamba katonda wange baleese ne swat kerodi yakwata ekubo najja erudda kwe kusooka n'alingizaayo kaalabe esimu yavuga What's the prefix here? prefix eri kiwana eno nga bono buuza koodi Hello? hello You watching? simanyi olaba agenda okuwulira eddoboozi nga lya Melemeni Yep. yambuuza olaba kono mbiraba mubbi akubidde ofiisa So how the hell are you gonna get out of kati ogenda fubutukayo oti eyo muganda wange Not sure yet. sinabakakasa ngeri gye ngenda kuvaayo naye So you get my number from her. ekitegeeza enamba wagijje mu ssimu yakali akakyala ka stripa ye wamanyira I ain't cuffing up. nze sigenda sibibwa mpingu That's okay. anti kiryoke kabulaza I didn't bring my cuff. kubanga nange kenyini saaleesa empingu Yeah, I can see. obukosi era nkiraba tolina mpingu aya boogeddemu kaawo omubbi n'omusirikale omugambye nze sigenda sibibwa mpingu kono kiryoke kuba nange syazze na mpingu namugamba nkulaba toziina kati katulabe ono akyebuuza kubanga alabira ddala waliwo entegeka endala etali eno akutte kubo ssebo n'ayingiramu ne bakubira ne poliisi ejje tekisoboka waliwo ekigenda mu maaso Melemeni balese schematics bagamba chopa egenda kuleeta ssente egenda pakinga wali erudda ono yakwata kubo n'asembera erudda kati bagenda maaso n'okuyita mu mpapula bwe baba bafulumya wano bayinza kuyitawa balese pulaani z'ekifo banasooka abalula bono bagenda okuwulira nga bawulira okubwatuka Well, they just blew the vault. abo abasajja balabika no seefu bagimenye bagikubye bukubi kati ng'omuntu ategera asooka ne yeebuuza lwaki seefu baba bagimenya nga balina maneja kyekiba kyewunyisa lwaki seefu baba bagimenya nga balina maneja Federal Reserve Alameda. We have a ati nze Alameda Vera we need to discuss. tulina drop off gye twagala okuleeta ku Federal Reserve That works. You're Kali. complete for 2 p.m. the 18th. tiwali tabu as long as kasita mujja wakati w'essaawa 8 awo Yeah, that's us. yagamba ffe abali wano kono butereevu kati kino kiki ekiri wano eno Sewer line. anti kino ekifo kyali kiyitamu sewer line It up. wabula ne bagisiiringa mbukira ekifo kyali kiyitibwamu sewer line nga bono gamba nti kyali kiyitamu emiwaatwa egitwala kajambi kacaca yenna naye emiwaatwa egyo ne bagisiiringa kati bw'alengera n'agamba soko lindeko mu 2 balina gye babba Bora National Bank mu Hollywood ne bayita miwaatwa ne badduka ne bagenda tebaabafuna The hell with clearance. n'asooka abuuza sente zigenda tuuka mu bbanga kikono tukyali kubya clearance namanya bino ebyokutumya sente musimanyi batumiza sente mu kyopa banibanga bano abasajja babayinga time Fuck you. olwedde balina pulaani egenda kubanga ebafulumya wano tebayinza kubeera basiru
nga polisi eri wanejjudde ne bafulumayo. Yakwate kubo n'asooka afuna giriba. We better go back him up. Tugende sooke tumubacking up. Heading to the front, we're on the move. Baana yona agenze maaso ga banka. Tumuwerekeddeko. Akibazemu n'agamba tekisoboka. Bino ebyogamba musimanyi batumiza ssente kyopa egireete mulimu amafuta ebyo byonna byakubayinga time. Abuuziza kali ssente zijja dikono bakyali mu clearance. Ebya clearance protocol simanyi procedure ssente zifuluma zityani agitutebula. Kafanku nali oyo yenna paperwork. Ategedde bana abasajja babayinga time. Already bajja wano nga bayina plan igendo bafulumya wano. Yakwate kubo daggulawo. Kibula bagambye tibetaga negotiate kuddamu ku basimu. Kuba negotiate bisebe bisinga basumbwa. Abanga keepinga in check. Negotiate baba avudde ku simu musobola okukola ebyamwe byonna. Agenda okutukayo mu bank. Mama nyabo. Nono gwe bagambye musimanyi bamusenga tebamusse. Abaana bayiseemu dda. Bayiseemu dda. Bayingiridde eno kulya ne bafubutukiramu eri enakashero. Sheriff's Department. Bano bakwate kubo ne bayingira mu da Sheriff's Department. Bali bamaze okulekya abalese bafulumye mudda bagenzi. Kyokka polisi eri bwerwedde n'abefubya. Alage bagero tuke bali basikala wekitulya kinene. What the fuck ono yasuka nabuza what the fuck wanange. Kani makasiya kano yakwate kubo najja urugumye simu. Hey, this is Al Auntie Almeida. Drop with Pico Rivera Savings. Tuina drop je tugenda okuleeta okuva ku side ya Pico Rivera Savings. Akubida aba Federal Reserve Bank agezako ba confirminga yefuda Almeida. Lodi amasimu agakwatira wali. We confirmed. Check. Buli kimu kyona kiri confirmed kono check. That's Ndoza mu dakika nga 2 mugenda kuba mutuse. Tubagambye. Aya. Bo sente ziva mu Pico Rivera. Drop bajeta ku Federal Reserve Bank. Kiye kimuruka kibali babba. Pico Rivera. Kiria muyite already mwe muri ku schedule. Nibaita ule bayingira munda. Horsepower all set. Horsepower uli set. Ready to go. Andi kati nze ndi set ndi kiria. Aya basi. Bano bati ali wansi banoonya baana. Abaana omulimu ogusoka bagumaze dda bali ku mulimu gwa kubiri. Wetwogerera. I got you on the route. Yeah, just switched us over this week. All right. Agamba baba wadde kubedaje mwaise kono butevu babichwisiza ndoza wiki ngeno. There you go. Maro kuandisha. Ndokuza amaso kwekanya. Okay. Kiri set noza musoboro zitwala. Have a good one. Nakasera akasufu ntikali. Nibakwase kubone bayingira. Uno yefude wa City Council. Yamadelemeti z'abakamyufu. Bano bashakimu. Ekibono kakyayitawo ne kituka paka wanshene manga. Yabasaba kirete mpola. Bano sebo bakyali wansi musuwala njukira wansi eyo. Line ziba nyingi. Atokusira nti no bali bagisiringa kibasegeza nti batapinga kendala. Agero kuza amaso okulengera nga abatumba baleka bayise wano waggulu. Nkugambye bali bakyali ku mulimu ogwasoose guli gwawedde dda bano bali ku mulimu gwa kubiri. Nga bono gamba nti gwe gw'amaanyi. Yep, that's us. Pico Rivera. Tutu nti befwe. 1, 2. Kale mujeyo ensimbi. Bakwate kuba ne beetika ensimbi ne bazijjayo. Kiringa mumanyi nti akasi akayisema bega balina sente zibadde nga babba. Wabula sente ezo zibaddeko serial numbers nga zisobola okugezaako okubeera tracked ne babafuna. Sir. Era Rudi yagamba Makashi n'amugamba zino sente tugenda zispendinga wabula we are going to trade up. We ran into some traffic, so. Ati munaye tugeze tusikana engeri yaka traffic. Where they had you guys routed before, but we run a tight. Simanyi engeri gye babagambye engeri gye tukola mu bintu bino naye ebiseera bisinga ffe tubeera ku tight schedule. That's my fault. Kirabika ensobi konoleka. Wandibadde obagamba ne batukubiranga. Wabawo kiba kituusewo batukubire tumanye titwagala misinga wadde dakiika 2 oba 3. Drop off weba ya saa 8 muteekeddwa kubanga muyingidde saa 8. Ko bono otusonyiwa. Ne bajja. Kirikiria.
mazoba kiri yalinga bano drop off already badde ku schedule sente za Pico Revelers savings and loan kakasi ono yakwate kubona kirira wansi baina entegeke eri bweti wansi eno waliyo nga bwe bagamba nti waliyo ekyuma ekibala ensimbi mpozi ng'ogasseko n'ekyo ekijjamu old bills waliwo sekita mwe bagiramu obw'ekikumi baba babukuŋŋaanyiza bubeera miliyoni 30 kati bo bagamba twagala kutayiminga we wali obw'ekikumi aya basi babasaba baziyise man trap kwate kubona oyishamu then obisindika eri mu room before nga temunabana kuvaawo mwabakoze drop off ya bank basooka ne babala n'ensimbi ezo ne bakakasa mu sente ze muleese oba ne bakonfirming nti muleese sente bweziti aya niyaja n'abitunulamu How you doing? ogamba ki kablaza Thank you. oli fine kono ndi okay Please. nakusaba oteeke wano omukono All hundreds? zona bwa 10 The first one's all hundreds. ziri ezisooka bwa 10 wabula eziddako zonna ziri mixed up Yeah. All right, do what you can. hang out, get a coke? ngenda basaba musooke mubeeraawo mufune ekyokunywa tumale okulaba aya basi waliwo counting room mpozi ng'ogasseko ne counting machine basooka mu counting room ne bamala okukonfaminga then ne balyoka baziteeka mu counting machine eryoka ekola selection ya old bills ne bazijjayo ne bazijjako serial number then ne bazyoka baziteeka mu shredder aya ono yamugamba crime scene yo yiyo munnaye esikuyinaako tagali bakwate kubo ne bayingiza kiri kye babagambye buziri ennyingi bwa 10 obusinga kati ono ye counting room bifunga tebanda bazitwala mu counting machine ebiseera ebisinga yebala nejjamu old bills aya nasyako kati wano basooka confirminga sente ze muleese kyekisooka okuleesa wano eno mu counting room abaayi Greenpeace, this is Silverback. Horsepower is in. ono yasooka n'agamba Silverback nti horsepower ali munda kale kati ono yalina okugjako amasannyalaze olwedde baali bamaze okukibala amasannyalaze bwe gavaako ebyuma ebisinga byonna bivaako ate bano aba Federal Reserve Bank bagamba nti balina backup power naye tebagiina kati balina buliza amasannyalaze ne gakwate kubo ne gaddako ne balyoka basetting ebisigadde nga biteekeddwa okubeera ninga amasannyalaze gavuddeko mashini ebala sente esirika mpozi ng'ogasseko ne mashini yennyini eselectinga sente ezo esooka n'esirika ekisigalako kiba kitwaki kubeerako cameras ninga ekyo bakibalidde amagezi ekya kamera bagenda kujja ne EMP electrical magnetic pulse bomb ninga si yakujjako wabula kukyankalanya waliwo ezijjako nga bw'ogiteekako n'ekuba eyo kya buli kimu kyonna ekiba kirina kyakuti naye kati bo bagenda kujja negenda kukyankalanya kamera kyekyokka kati bano basooka ne bakonfirming nga tewali wasigaddeyo eri mu counting rooms teri asigaddeyo ate buli sekita ebaako abala ababala obutaano ababala obw'ekikumi ono yajja n'asooka ayitaayitamu akakase tewali asi bano bo babeera eno lwoli nasyako EMP bamuleetedde mu kibokisi kya nsimbi ensimbi bazeetoloza ekibokisi kyonna golowooza ekibokisi kijjudde ensimbi kumbe wakati kabaka mwali doni bwe batyo nga bakutte ekubo genda yakwata ekubo avweyo amaze okusyako EMP kati baddira sente ze babadde nga babba ziri esobola okugezaako baleetera emizigo ng'ogasseko ne banka eri gye bagenjeemu mu seefu baggyeyo sente balina sente ze babbyeyo ne bakwateko ne baziteeka mu bokisi zino kubanga babadde balina okukola drop off nga drop off eri legit nga sente ze baleese ziri original kuba tebasobola kuleeta bikwangala amasimu nno gatuukira wano owaayo agenda kujja mu dakiika ntono bali balinda mmere yaabwe tejja motion zivuddeko wano eno ebyawana ebisingaku ebiri naye sooka olindeko yagamba gikola overdrive genda oteekamu kodi nga tevaako kamera eraba mu lumu babalira obw'ekikumi evuddeko nagamba kankwate kubo nzikireyo ndooda ndabe
kati omwana alina opakira sente akaseera ke bagiddemu already wabaawo ezibazabaliddwa old bills nga baselectinze dda era nga ne serial number bamaze ddo zijja mu database za Federal Reserve Bank. You know, Step on the quick. we bituuse kashabi kangenda kuyita Luigi. Bayita ono Luigi ajasooka alabe waggulu oba buli kimu kyonna kiri set. Luigi, you stepping on the line. Kati ono yamugamba tuli ku frequency emusooka onyiga ku radio kola akatumba avo tekajja. The push to talk. Kati oli anyiga radio kola kyankalanya frequency. The hell's going on here today? Ki ekigenda maaso wano olwaliro bannange? Ki ekyamasinyaze gabadde gavangako? Stepping all over the line. He's hot micing like a motherfucker. Ono musiru muyita ka radio kola kyokka ate layini alinga gyalinnyeko. Ati ali mu kafeteria geno musikane. Nakwatiko bagenda asooka mu kime. Bano bali wano balina bwe babakwatidde bakimanyi tebasobola kubaawo ne kamera zibalaba. Kwate kubo n'avaayo. Already kati sente aziguddeko. Mwana ke kasira kati kakupakinga. Sente aziguddeko zibagenda okusula mu shredder. Zino already zamaze ddo kuselectingibwa. Old bills state agagenda musakudda mu saturation era ne serial number baziggyemu mu database ya Federal Reserve Bank. Nite kisegeeza mu sente kinamu. Sente zibeera namu just lwakubanga teri azimanyi nti gyeziri. Era bw'otandika ozikosa itizo osobola zikozesa. Zisobola okudda mu saturation. Era bwe zidda mu saturation zikoma mu Federal Reserve Bank ne baddamu ne baselectinga nga old bills era ne bazijja mu serial numbers. Luigi, you're hot micing. Luigi, Hold the talk button. gwe sebo obwedda njogera naawe essimu nga kantu okakyankalanya. Take the 100 count. Soko jeno gye mbalira obw'ekikumi waliwo ttagali etuuseewo. About a minute and a half, 2 minutes. Let's go. Gwe sebo oyina eddakiika 2 paakinga byonna by'obupaakinze mu ddakiika 2. Abaana sebo bali mu kuba clean money. Zino ne bw'ozisaasaanya otya teri abagenda kukwatako. Yakwate kubo n'aziisaawo n'azikanyugayo. Mala okanyugayo omuteto oguwera n'akwate kubo n'asooka asika EMP. Kanuno bakaleeta. Yagiyisaawo nayo n'agisuulayo. Njaga weekanye. Kajja ne munne waako bwe bakola mu room. The back, get out. Wai wandibadde ovaayo vaayo akasajja bakaleese kagenda kuyingira mu room. Akasajja bakaleese. N'atuuka ebbali n'asooka ggulawo. Baabano bajja. Labira ddala ttagali. N'asooka ggulawo erudda. Guddewo ventilator system. Era bw'atyo gye yakwate kubo ne yeesooseka. Bano bayitawo ne bayingira munda. Wabula ne bamala bakusika naawe emigo gye bakuba muganda wange. Luigi, you see anything? Luigi oyina kyolengedde kyonna. We're good. There's nothing. Mwana tuli gudu tewaliyo kiri eno. Buli kimu kirikiriya. Juice up the room. Run the count. Make sure we're good, all right? Anti soko sakinge rumu obale sente eziriyo kakasente buli kimu kyonna kirikiriya. Unabuza horsepower. Anna mazedo okuyingira mu vets. Ventilation yayingirira mu ventilation. Kati bajja babale sente gy'abali. Done. Cut out. Then kiwedde zaaka amasanyalaze. Nazaaka amasanyalaze. Yes, amasanyalaze gakomyewo bannange. Amasanyalaze gakomyewo ndowooza tuyinza okuddamu okubala ensimbi. Bano bali eno bajunga ekibuga kyonna bali mu kizunga banoonya buli wamu wonna. Yagamba nti wembalaba njagala mugeseeko okubeera bakakamu tetwagala tugeseeko bakanga. Oli abuuza kino ekinanka kyabadde kijjudde naye ndabanga ekimpi sitore ki. Ne bayitawo. Balina osooka okubala drop off bakakase bakonfaminge nti sente banka zeeweereza zeezo. Then ne balyoka batabali abazirese babagamba yes okusiza ku mpapula mwagambye mulese miliyoni 7 bamulese miliyoni bweziti tumaze okonfaminga ze sente zezo. Then ne balyoka badda mu process yabwe eddako. Aya yayitawo 712-200. wano nyina emitwalo 7. Russell. Count is on. Count egenda maaso. All right, roger that. Go ahead. Kale tewayitabo mugende maaso mbali. Abayi. Ono reda ina mapu yenu. Bano babayita abasobola okugezaako bakonfaminga. Basi.
ekiriwo It was good. buli kimu kyonna kiri fine We're half full. just lwakubanga Your beans, they were half full. bibiini byammwe bibadde half full That's how we got them. anti bwetyo bwe babituwadde Just put it in a cask. anti omulundi oguddako muteeke mu cash sacks awo naffe kitwanguyira okusinga obisulamu obusuzi muteeke mu kubongo mukitegeera Advice. anti of course tujja genda naga amagezi g'otugambye kati no wansi ekimuluka kya kasasiro kirina otwala kasasiro bamaliriza ekimuluka kya kasasiro sebo kitwala kasasiro bano bakwateko ne bafuluma n'ebbiini zaabwe bali bamaze okugyamu ensimbi aya kalina ekyewunyisa bw'okwata ekubo n'ova eri wansi kubanga eri wansi volt oba chef eri level 2 wansi bw'okwata ekubo n'ovaayo ogukira eno waggulu mu banka yennyini kati olwedde engeri gye yalina map engeri ventilation system bwetambula yali atukira mu kanabiro k'abaami mu kanabiro k'amaami bw'oba ojjukira omulundi ogwasembayo yayingira wano n'ateekayo emmere waggulu ate ennaku zino alina ka restaurant k'akolera akamu okola deliveries era ng'ezimu ku deliveries z'akola emmere abadde agireetanga eno mu Federal Reserve Bank nakati we twogerera olwedde baadde bamutumyedde emmere yajja ayambadde uniform visitors card emuyisa ku mulyango wali eri okuyingira mu ndeno mu cafeteria olwedde agiina yandibadde nga swipe card n'asooka yeeseetinga bulungi nnyo kati kikulaga nti yayingidde naye yayise ku mulyango n'ayingira munda ni wowe oyingira ng'oyita ku mulyango okola kye bayita sign in bano ab'ebimotoka beetemyako oli n'atema eri ono n'atema eno ono ali wano alinze ekimotoka kyava asooka akebera ku time We would tip you, honey, but gwe twandibale tukutiipinga naye munaye webituuse kati osuusiza woolina okukoma emmere ogirekera eti bane munansonyi wambadde nyina byennyina okwasaganya bingi kati emmere gye yabawa kuba olwedde amanye emmere gye balya emmere gye yaba emaze okumpi ennaku nga 2 n'ambirira kwe kujja n'ayisawo swipe card bano bakwate kuba okufuluma lori yajja kikulaga nti olwedde abadde munda ninga ate teyayise wano ku mulyango Drop confirmation again. njagala sooka konfaminga nti sente zituuseyo bulungi era mufulumye temulina kye mulina nti kaali bano bali eno batagala bali ku Wilson bayise ku Wilson bayita ku William ne bambuka eri waggulu nakasero onajja ninga teyayise wano Chinese food guy? ono gaya atambuza emmere y'abachina yonajje mugulire n'asooka ayingira ebbali n'osooka opposing okumala eddakiika kati ekitabo wekire kya sign in naye teyasayinize in ng'ayingira lwasonga teyayise wano nayogera n'abali munda confirming nti bano bali cleared gwe muyitagye wano oyo sooka omuyitagye wano kati ono ekimwewunyisa kijja kyo okubanga ono tekiraga nti yasayinize in ng'agenda gwe Brad wano tewalina wekiraga nti wasayinize in mbubulo zonna ziraga tiwasayinize in kati nkugamba eki Brad nze najje wano nga waliwo ninga mbutuufu tolina bw'omugamba nti yasayinize in ng'olwedde ate ava munda kiba kisegeja gobera muuja abaali awo ku mulyango ono emmere gyalidde yaduze ono agenda kuzza sente zange zetamanya emmere gyatuwadde sigitegeera bano balinda kimba abakiriya bagende naye oludde lwali amaze okuba essimu nekibeerako family tebalina tagali Officer, take it easy. aya ndowooza mukikwate empola kali kufuna olunaku olusuufu nti kali katuyekana nkugamba eki nze naze nensayininga in ate no talina bwagamba bakama be nti waliwo omusajja afulumya eyo munda atambuza emmere naye teyasayinize in kiba kiraga bulagajjavu bwo yakuba essimu kwate kubo n'ayitawo yajja Bobby. Did you see a delivery guy? Olabyeko gayo n'aleeta emmere Yeah. ayambadde ekisaati kimyufu ekiki Stop him. oyo omusajja muyimirize You get eyes on the 1-2 side, we'll cover the 3-4 corner. Copy that. bano batandise dogenda maaso n'okwetoolola
bwalengera ekimotoka kya Sekaso n'akigoberera. Got held up in security. Why baade batukwatiddeko wano ku security kiki ekigenda maaso? Pass burning. Go right on gauge. Kikino kigenda ku Grand and Gauge. Kale. Kimotoka kigenda ku Grand and Gauge. Ne basooka bagireeta. Baabano. Unakigirako emabega mpola mpola. Ne basooka bagikiika eno. Aya. Move! Vayo. Come on! Move! Vayo yangwa, vayo gwe. Get down, go! Kirya wansi yangwa. Genda. Kirya ekimotoka kye baguddeko. Kya Sekaso n'akitandikirawo. N'akisimbula ono yeewuunya abantu ennaku zino ababba ebimotoka bya Sekaso nga bakalu. Kati ono agenda. Tambula mpola. Nagera okuza amaaso ng'alengera munywanyi avaayo. Kiki ekisajja ekyessaati emyufu. Kiikyo. Kati bali abali mu Federal Reserve Bank. Olwedde badde balina bwe batipiiseeko ne bagamba twetaaga omusajja abadde ayambadde essaati emyufu. Tulina bye twagala omubuuza. Kati ate bano bwe baawulira ogusajja ogwambadde essaati emyufu ku frequency ya poliisi bagenda okuza amaaso nga gwe gutumbaavu. Gusajja gwe. Watulimba gasiya mbaza ku kyalo. Watulimba. Watulimba. N'otubuzaabuza. Banyiivu. Buli amugwako. Musekula kumutta busi. Unalengedde munywanyi nga bamuvuba. Bamuvubye ne bamutwala. Kati bano bakwatikuba ne bajja ku side eno ku scrap yard. Pacific Horizon Salvage Southgate. Batuukayo. Let's get it. Kale ndowooza tujjemu ezaffe. Batute sente clean money. Zino zote eri agenda bakwatako. Kuba ennyondo. Ono shoka nakigwako kisajja gwe. Abasiru bali tuddawa. Kati alina kabana phone. Leta kibana phone kyo kirete. Bali tuddawa. Melman ali tuddawa. Yeah? Pacific Horizon Salvage is Southgate. Anti-Pacific Horizon Salvage. Jebali, jetubali tusekedwa gezaako sikanira. Bano batandika okufuna omutetembe gw'ensiimi ne bagujjamu. Silverback, go. Silverback bako kyoyogera. Obuzibu n'obuzeewo horsepower. Yogera tuwulire. Horsepower ali band. Horsepower ali band. Bro. Kati oyagala nkole kikubanga nze mbadde nkyali clean. Yamujjako bujja ku ssimu. Aya. Let's go. You guys got it all? Ebintu byonna bifunye kono butereevu. Sente ne basisa mu gaali. Southgate Alameda corridor. Bana Southgate ngenda basikana ndowooza mu kakubo mmwe. Ne basooka bakyusa eggaali. They got burned. Anti bali bakwatiddwa ababiri. Bakwatiddwa. Kibasegeza sente kisigadde mu mikono gyaffe tugende. Ne bajja basimbula eggaali basobole okweyongerayo. Agambye nti bali ababiri bakwatiddwa. Bamaze okufuna omuteteme gw'ensibi bagutadde mu ggaali. Kwe kusimbula bajja basobole okweyongerayo. Unajja afefeta agenda okuza amaaso ng'abalengera bavaayo. Anti malengera baabano mu kimotoka ekiddugavu bafuutuseeyo. Bano balowooza buli kimu kyonna bakikwatidde in time. Baabano bakkirira Maserengeta mbalaba. Approaching Slauson Avenue. Bagenda ku Slauson Avenue. Neetaaga mufuna engeri gye mubatayizaamu. Jula ebiseera ebisinga babadde bagezaako okumulika. Waliwo abadde akwasaganya ebyokulaba amakubo gye bateekeddwa okuyita. Kati olwayo tebamuyina. Balina kipambana bupambanyi bafuutuke baveeyo waneeno. Kati obuzibu nga bunajja bagwa mu jjaamu. Bano abasiru baleeta eggaali muganda wange. Turn down Alameda corridor heading south. Anti baabano bakkirira Maserengeta. Bamutaddemu emabega. Lodi agenda okwagala okutematemako bw'ati ngolooza tebali mu jjaamu. Yes.
Haya. Jamu ali wano muganda wange. Jamu abakuti. Like 6 o'clock. Ono seba communicating n'abasajja be. I repeat, right lane is closed up ahead. Kicho kisembere ekimotoka kyabwe. Kiragenda kuza amaaso waliwo emmotoka olwedde bwe tajjalingirizaako wano. Wai soko lindeko. 20-30 cars back. Yamugamba njagala obale emmotoka nga 23 emabega. Waliwo emmotoka eri emabega mu mmotoka ezo. Ogiraba? Soko lindeko olowooza ke kajjama. Okay, we're at a stop. Ngenda basa amusoke mu imete mugenda nnyo. Fuck back up here. Akasajja kabaguddeko. Akasajja kabaguddeko ate bakarabye. Yep. Aya, keko. Yesu Kristo akasajja baddayi. Keko, tewali kubuuza. Kaki ekiddako. Ono yagamba kimu soko mpe vesti yange kono njireeta papa. Yiyo. Yes. We got him pinched in. Bana abasiru tubazinzeeko kati balina gye bagenda kuddukira. Jamu kabakute tebalina gye bagenda osoko musibe empingu. Tebalina gye balaga. Ne bakwateko ne basyako. Kasabalengedde nga basyako n'okusyako. 5 suspects wearing body armor. Njagala mukimanye ba suspect bataddeko body armors. Shots only. Mugenda kuba ku mutwe na mu mbiriizi. Mpozi ng'ogasyeko n'amagulu. Aya. Ne bano bajja. Abaana olwedde batadduka nino bakisegedde tewali ngeri ndala. N'asooka amusimba eno. N'agifuna. Kati oli mwetegefu kono buteevu ndi mwetegefu tulumbe. Titubalina mmotoka eyo kufulumamu. Ne bajja. Agenda okuza amaaso nga buvudde emmotoka zaabo. Getting out of the car. Obusajja bufulumya emmotoka abadde asobola bugenda kujja nga busembera mpola. Kumbe buzivuddemu. N'amanya kati bo tebasobola kutuula mu mmotoka nabo. Center with me. Push. Stay in the left. Don't come in. Pass me the saw. Soko ndeetera eyo eno tegenda sobola n'asooka amusimba eno. Eno si kasepiki wabula ka box. N'agabala kyekyo. Kasaba bavudde emmotoka zaabwe ne bamanya. Nabo bateekeddwa ofuluma ezaabwe kono oli set ndi set. Aya basi. Abali mmotoka batandise okutawanyika. N'asetinga naye n'asooka agibaka. Yajja njagala olabe. Kyava agikwata n'agiteeka mu maaso g'eggaali. Mu maaso g'emmotoka. Kati ebyasi ayagala bikuba nga biyita mu maaso g'emmotoka. Biyite mu maaso g'emmotoka biyitemu emabega. Yenna n'akigwamu n'owulira. Baabo akutte erihevwe. Bano bajja basembera. Ati ngenda basa musigale wansi bannange. Njaga wekanye. N'asooka abubala. N'abala distance mwe bujjira. Yakona. N'agamba ono vaayo. Ne bavaayo. Lengera! Bano bajja. Yayisaamu ebyasi. N'asooka akubirawo asooka. Yayisaamu ebyasi. N'asooka akubirawo asooka gasiya. Bannange. Laba! Maama nyawo. Katonda watu. Unage kuita musanga musali kutaka. Emundu yatoketa n'abagamba moving. Kageno baze mu formation. Moving. Bano sekuka. Uli naddawo. Toina kuzikija. Nesoke tokota. Ebyasi biva side shen. Nibija paka erudda. Baba polisi ekubagana n'ababbi. Mali kudusi. You two go across and cut. Gwengenda basamu ababiri muyite mtu basalire ko kati bafutuka kudda side sheri. Mu ababiri muyite mungene basalire keri. Mama nyabu. Yashi bivuga. Moving. Bano bayisemba genda basalira keri maso. Kakati. Kino kyage rudda. Boss kona shako clip.
Moving. Mag. Ne wobo chusa magazine oyogera. Mag change. Ntambula. Naita una de ruda. Kakino bana babiri basajeko. Babagaye bayitemu. Change mag change. Chusa magazine goli na daw. Nteguka. Ulia. Najje ruda. Mag change. Chusa magazine. Damu na asumurula. Kakani kano kajja. Nekasoka sekule byashi. Boss kachuka moving. Kamukubira mu mbirizi. Naita unashoka gwetali. Unamukuba shabawa ku mutwe. Oyagude gwetema. Yitamu. Yakakuba okugulu nako ne katule tali. Munawe bamuleshe mabega. Teba kudda manju. Goli okay? Blaza ndi okay mwe mugende bano bakuba. Kakeno bayisheko. Bashikade babiri boss ko bamuleshe kutaka. Go. Genda. Bajja bashikula bullet. Njagala olabe. Kyebuziwa bavaawo. Cover. Unalengera cover. Buli step jobo taking otekedwa okwogera okwalatinga munno. Kakano baba swama. Bine byali biyishewo. Kyakuba shabawa niga ne bamukuba nasoka atomere dongo. Niga bamusekudde Katonda watu. Kyokka musajja wa mwagalo kamera. Naye kano yakashekula omukono. Nagendo sekule byasinga ayishemu gwe muyaye gwe togenda. Laba bwagikuba. Man. Yali specialized mu soldering. Kabaka mu Mosaka. Ayiseri agenda kuwala mpaka Ishenge. Aya. Najja mutayize. So kasekula ku byashi. Kabadde ki. Nasajja kabadde ki kamuzeyi. Nasoka akawerekeza ne kali akavwali. Bitu bya mpankuwe. Ono yakwasi kuba nashoka atuke wali niga. Musatu alikutaka ali mukwenyula. Kamukubye sebo mukono. Kamukwasirizayo. Ne katandika. Mubutufu tasobola kale kagenda shenga kashimatuka wano muganda wange. Bata kyasobole kafuna. Baba no. Nikashako clip. Gendo kujja. Kataka moche. Nabakose boye kukuma naye. Akamanyi. Ate kati akabala. Tajanga aduma. Nekaduka. Namanya katawanyishe. Yasoka nakabacha mukwalampa. Kabaka ebyasi yabikuba mu bati kagenda okulaninga. Bashikana na byasi. Bashikana byasi ate kabyakakwata wabi. Mama nyawo. Boni nali okakwate kubona ajja. Tekedde okubanga akakwasizza. Yashi biruma sebo tebimanya ani soja ani ofisha biruma byo. Bera jali musinongi. Musatu mbulumi obwekitalo kamera yakaba kimunga agamba abaana bange. Abaana bange amazima. Wabula obulamu bugenda. Kwati kubona akkiriza. Tiwali kyakola. Ono yayita Saidi Sero yamanya bw'anayita wali akasajja kayinza omuswamirawo. Kuba kubyashi mundu nekazi. Wabula kaba kubuka unataka kwasha kabadde kagenze. Nitachyasobola kafuna. Jadi batta gobuzali. Kali mbulumi. Bekaja sebone kajayo ko ku bullet. Fuck it. Kochinga. Nabagambye twikayitibwa ekifuru kwa kyababbi Den of Thieves.
ate nga nabagamba Solabat Vijay Junior okuva mu Association of Film Practitioners Uganda Limited. Ate nga nabagambye bobo kimanyi toli mu kibiina kyaffe ngenda kusaba sinema yaffe togitunda. Yo sinema mugireke. Teri byagisuubula teri byaki. Twaga tugezeeko kubanga tukuliyetinga ekintu ekinasobola tufuula abamu. Wetaaga okumanya ebisinga musobola kwati kuba ne mujja ku yafeesi bajja kuba bakutegeeza. Enkiko zigenda maaso n'okutuula bingi bye twogedde twewadde amagezi na biki bye tuteekeddwa okukola okusobola okugezaako n'okugaziya mu nfuna yaffe ey'omulimu guno. Suka n'olwekyo oba toli memba nkusaabusabi yo gyesonyiwe. Era nga mbagamba tugatandika okukola operations ezaffe ku wakisi waffe. Yasooka n'akwata ekkubo n'ateekamu. Zaamu clip. N'asituka. Yajja n'asituka mpola mpola. Mu kaseera kato kejidi. Yazza amaaso. N'amugamba tokikola. Wabula yali yalayira. N'agamba nze sigenda kudda ku poliisi. Tebagenda kunsiba shida mukomera. Rodi yamutujja amanda. Era bwatu yakwati kuba n'atuuka waali. Genda okuzza amaaso okulengera. Yagamba yes. Kubaona abadde amugamba ye nagamba konerera mutuufu wangamba. Si wakwata kuba okudda mukomera. Akikoze yoyo. Nabagambye enkya tugenda kuba tulaba kasema kafa kamaikidwa nga Maze Runner, Death Cure. Tugenda kuba tukekanya. Mbozi ngo gashyeko ne busine mu bulala mpola mpola. Kaseera kayisema begamba desobola geza kukola production okusiya kumbera nga bwe badde. Mbozi ngo gashyeko n'emirimu nagyo tuteekeddwa okwasaganya. Abaso limu ekibeera ekigamba nti sikyaso kale sebo. Naye katulabe yakwate kubona ashituka nga kino kimaze okugwa abaana amaze basuna bwe bade basinga okubeera ab'obulabe era ab'ettabbo kamala banabba byabasigadde baje kali agera okujja mu motoka okuzza amaaso okwekanya nga atolowooza niga mwali atolowooza niga teyayiseemu n'agenda bana omusiru yadduse niga sebo yayiseemu niga yayiseemu n'agenda kali bajja balabe emmotoka wano gye baade bakukusa sente eziri mbagenda okuzza amaaso nga mulimu kasasiro mwereere sente tegiri mulimu kasasiro bweko osokolidde kati naye nga olwedde bibadde bipakinge bulungi ye tekisoboka naawe kono kasasiro oza mulimu ensimbi kasasiro kati badde bamutwala wa So what, they were gonna make fucking snow globes? Kali badde bagenda kola snow globes okutwala bino bikasasiro yeah tekisoboka naawe Nibasooka ne basirikira ye sente kyogamba tebabbye nkugamba eki You don't call Baracho's wife? Ogenda kubira mukazi wa Baracho oligwe basekuliddewo n'afa tamanyi na kiki agenda kukola ya nina mukubira nja kugenda naye mu buli ekituuseewo eribaawe kiriya papa Don't go to Harbor. Kwate kubo sooka enzikirire ndabe bali abafunye ebisyago mu ddwaliro gye baali mwana zibadde ziri busaawo noweefubyayi yajja yamuleseyo ku crime scene eri That's one of your guys. Anti bitawe kusyako ebyatuuseewo eri kyaliwo You alright? oli bulungi Yeah, I'm okay. yes ndi okay Yeah.
ndi fine. You gotta stop smoking, man. Nerekera okunywa cigarette. Kwata buno bunanka bulungi. Buli organic bujja kuyambako. Mpozi n'ekirala. You know everything was accounted for at the Fed, right? Okimanyi mu Federal Reserve Bank buli kimu kyonna kyabadde accounted for. Tiwali kye baatutte. Yomugamba kimu okusisa ku kyenda bano era definitely kyabika tebalina kye baatutte. Juya ne state ze baatwala. Already ziba zavudde mu database. Serial number baba mazoze sangulamu. Kyakubiri already balina state endala ze baalita ne basaayo. Kati ali wana akyebuuza gena maaso n'obirowoozaamu. Mwana niba n'abayaayo baakikoze batya? Kwegamba kikyamulemye okutegeera. N'asooka tule bali ku boodi. Agera okuza amaaso abasinga bonna baze bavaawo. Be baali bataddeko focus. Wubula kino ekisiru kino ekiniga kino ekiddugavu kino ekiddugavu kino waliwo ensonga yakwate kubo najja muddugavu we wateekeddwa okubeerawo ensonga yitawo bulambalamba najja pembeni lengera yatuka mu kibala niga gye yali akolera. Hey, is Donnie around? Why Donnie wali? He quit. Omulimu yagufuddeko. Takyakola. Haven't seen him anywhere. Ninga tesimulaba. I said he quit Nkugambye yanyuka 2 days ago. naku bbiri ezeetoolodde takyakola wano. Sha. Takyakola wano? Okay. Nakwate kubo n'atuula ebbali n'asooka apoyesa n'asiriikirira. A beer? Weetaagayo kibiya? Much so, like 50. Ati sooka nfuneyo ndowooza. Must be on. N'abaako gw'alagira amufunire bbiya ono. Osooka omufunire ekibyere. Ne bagimusimba ekyupa. Gikwata najjawuute. Loose lips sink ships. Ng'ombe n'agijjukira ng'agimugamba. Kati yagera okuza amaaso okulengera. Waliwo abaakwatikubo ne bayingira wano balina taxi. Jo yamugamba nti abantu bangi abakwatekubo ne bayingira muno ab'enjawulo. Ate ebiseera ebisingamu omuntu bw'omukuba ecupa ya bbiya n'omuterako n'ekinyama n'afuna n'omukyala asobola okubulira buli kyama kyonna kye weetaaga okumanya. Kati yagera okuza amaaso okulengera erudda. Sooka olindeko. Nga teyo kirodi kyalina ttiimu y'abakyali baakyo. Ng'ovudde okubeera nga kyali kikwatagana ne bali. Wabula kyalina ttiimu y'abakyali baakyo. Kwe kuli kuno ku mafene. Gwe yasikana gutudde. Duli nga balya alyoka aguvume. N'agamba sooka olindeko. Kiriki erabika ffe twafokasinga ku bali. Ninga ne kiriki yali nnene. Yakwate kubo n'afuluma n'avaayo mu kibala. Kati bw'ofuluma mu kibala kyabwe ekya zigi n'oyimirira erudda amaaso gatukira ku Federal Reserve Bank eya Los Angeles branch. Maama nnyabo kibasegeeza nti abantu bavanga wali mu banka ne bajja muno okufuna ku byokunywa ng'ogasyeko n'ebyokulya. Baakugjayo tudda ku sayidi ya Bungereza mu London. What's going on, boys? How you doing? You good? Waliwo kyategedde n'agamba kyebeka fokasi yaffe twagiteeka ku basajja abakyamu. Mastermind wa buli kimu kyonna ateekeddwa okuba nga yali nniga n'akabinja ke. Amazing. Why, kyekigenda maaso. Kati ne bano sebo bali mu Bungereza. I don't know. Tiimu ye yonna eri mu Bungereza. Why, so surprising. N'essaawa zino bwe twogerera akola ku bbaala. Akola mu bbaala. Yamusimba ecupa ya drink. Yeeyo. Kati n'ekyewuunyisa omulimu tegwali gwa Merriman, omulimu gwali gwa Doni. Doni yakwate kuba najjasikana Merriman n'amugamba njagala nkuwa omulimu. Ono n'ambuuza lwaki oyagala gumba kono gwe musajja asobola okupulinga off omulimu nga guno. Kati Merriman n'amugamba siganyi ngenda kukola omulimu gw'oleese. Wabula buli kimu kyonna ekisalibwawo click egenda kubeera yange. Abaana nje ngendo balonda.
kanali okamletera information ekwatagana ku banka na buli kimu kyonna ekiri mu banka lwansonga abantu bavanga mu banka ne bajja mu baarayi ne banywa n'abajjangamu information omukomo okumala ebbanga n'akuŋŋanya buli kimu kyonna ekyali kyetaagisa okumanya ku banka eyo information n'agiyisaawo n'agiwa road bino byonna ebyogamba poliisi yes poliisi yagigamba ni mugamba poliisi olwedde nabo bennyini balina pulaani okubanga sente bazibba kyovulaba ebimotoka byali bibiri ekimotoka ekyafuluma ate bameremen si kyekimotoka kye baawamba ekyakasasiro ekimotoka bwe kyafuluma bano nabo balina pulaani ti sente bwe zifuluma tugenda zezza You work across the street? Okola across the street, yeah? Yes. Diamond Exchange. Oli mu Diamond Exchange siwe kiriko no buterevu. Okay. Bo oli mu Diamond Exchange then. Beers on me. Kabia kange tofayo ngenda kugulira. Awo abagenda kujjamu emboozi. Ye mbikola muti eyo. Bitambula bitya. Diamond musenka mutya. Owebei muteekawa. Gwe ngotandika kwogera ngafuna information. Bwatu bwe yafuna information ku Federal Reserve Bank. Omulimu nashikana Melemen. Wabule kyewunyisa ku nkomekero ya byonna. Ne Melemen naye yennyini yali amubbye. Kivola polisi yasobola ogigamba waje bali bagenda okusiikana okujja sete mu kasasiro. Nga kibaye polisi wenebe sikana abagenda basala ko either babakwate oba si kibabatte. Ninga ne sete bali banda bazikebera mu kiveera kaka santi oba mulimu seboro akwata ne bateka mu motoka tebamanya nti mwali mu kasasiro. Nga kimazo baba ne kliki yabo. Sente bone bazitwala. Njagala olabi. Nagamba Vijay Junior nga bulijjo ku Association of Film Practitioners Uganda Limited ngena shamu kama aba 10 na abakadamu shigala ngotudde mweraba. Fighting truth, they nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. I think I got it all wrong.